bayiye naye Mukama yangu akabasanyuse ensi ne weekugana ng'olina Katonda byonna bya mpewo bweraba Yesu bamugaana naye amaliriza ye kabaka kati mukwano w'omula gwabadde n'entalo mu mutima muleka kulwanire entalo zaffe yazisobola nze mmanyi Mukama talireka babe maziga ensonga lwaki yajja nakuwa obulokozi oyajjawo ebifume bano abayonta n'abawa amazzi abayala n'abawa emmere essanyu lyakuleetera terikoma abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka olinga bikooye naye tobita Mukama asobola nnyo yadde nseekuganye ekyo tekijje Mukama kuluuyo Falaawo yalina amagaali mangi naye gonna Mukama yagamalawo Chenda mu 8/7 emmere y'omwoyo gwo balamusiza mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu ne mbagamba nti mwebala okubeera ng'ate mutuuka ku Independence Day ya Uganda eya 5/7 mwebala okubeera nga mutuwuliriza mwebala okubeera nga mutwagala lunaku lwa kusatu it is a public holiday mu Uganda abataliiwo ffe wano tuli mu public holiday ate public holiday ze Uganda oziraba bagamba tetugenda kukola tugenda kunyumirwa byonna naye ekirungi kya byonna Mukama waffe Yesu mwali mu lusiisira Mukama waffe Yesu mwali okubeera nga tetuwuliriza obujulizi obulunaku olwaleero weewaawo amanya nze Gina yes mu programu yaffe Nganzi muwanguzi tawanika tulina omuwanguzi waffe waleero ate nga mukyala mukyala era otamala kadde seka tugende mangu ayina ebyokutugamba bwe mulaba wano ndabanga bingi ate nga binyuma weewaawo oli otya mukwano? Ndi bulungi Madam Gina. Oli bulungi? Ndi bulungi nnyo. Weewaawo babuuzeko abatuwuliriza ku MCF Radio 98.7 emmere y'omwoyo gwo tubaanirizera mbaaniriza okubeera nga Mukama abategeseteese olunaku olwaleero kuwulira obujulizi buno omwoyo mutukuvu bwaseti nze nange for sure it's really a great surprise to me era mbeebaza nnyo temufaako. Abalamusako yani? Amanya gange bampita Namyalo Specioza. Eri ekaba kumanyi ngani? Bamanyi gonna gemanya genge bakozesa abamu Mama Miracle, Mama Chris, abalala Titu. Titu lijja litya. Waliwo akaana twali eyo mukyala eyo nga bangabye eyo mukyala enda village eyo mu deep. Family gye bantwala nga mulimu akaana nga katonga kanjagala ate nga nange nali kato by then naye nga kaagala nnyo kambeera nnyo ku mubiri nga bwe kaba kakaba kaagala okasaga titula kati ne abantu bewaka ne batandika okumpita titula okay jali omukulu omwami wange Katonda yamuleese yamukomezaawo soko kalikako weewaawo Mama Titu Madam Spe mchala Namyalo okay wankuyite mchala mwoyo mutukuvu kyanako ngulungami omwami waffe linnya omwami wange ye Nabo Besije muchala Besije mchala kano weewaawo tusanyise okulaba mchala Besije ye Mami Gina byali bitya eby'omwami gye twava ewaffe ewaka nze nazaalibwa mu kitundu entebe eyo erya Mutundwe Empala Nkumba tuzaalibwa kaalo kekamu era nze ndi awo omwami Mayombwe the late George William Mayombwe awe erya Mutundwe awo Empala nga kumpala police okirirako katini nga ewaffe wennakulira
tetwali bubi as such ne lwakuba muzeeyi waffe yazaala abaana bangi 12 mainly abakyala baali babiri naye maama wange yow'empeta etuzaala abaana 7 n'oli step waffe n'azaala abaana 5 kati ye maama waffe yow'empeta naye yatuuka ekiseera n'alemererwa n'atuleka nga tuli bwana buto ne step waffe najja naye step waffe teyatuyisa bubi kubanga tumwagala actually abantu abatamanya nti step abatamanya nti si yatuzaala tebakimanya bakitegedde nga actually abasinga tebakitegeera kubanga omukyalo oyo yatwagala nnyo era gyali ne maama wange gyali be abaana kati ne taata waffe era n'azaalayo okeyo abalala nga 3 mu maama bafa abatali bana ababiri ne tubeera abaana 10 n'abameka 12 kati nze ne batuuka ekiseera ne bangabako eyeeyo mu kyalo eyo saamanya nanti nali muto nekanga nange ndi eyeeyo mu kyalo eyo babiyita yeeyo eyo mu kyalo eyo buddu eyeeyo Masaka gye bangaba kyenafunira eyo ng'omwana omuto nze nalaba mbeera nvunza ne ziryoka zirumanzi kumpi neolwala era endingako olumuti lulimu ebigere byonna naye kyanyamba mukama saakola kabaliga saakola bitege saakola naye nga for sure kyali kisufu era mukutawaana ennyo ndikaana katowe essomero okuva kuno mayiro obanga 7 kilometers ne miles oba kyekisinga obuwanvu simanyi mayiro 7 nga ndikaana kato P2 P1 naye nga nkuta akasawo buno bwe bakolanga muki buno bwe bate obwa wuzi bwe burutu ne bateekamu eggolu ne banteeramu ne ngenda ku ssomero mayiro ezo ne ngenda nga ntwanga ku kikuba ekyo ekisinga kyali kiwanvu nnyo naye nga kuliko ddwaliro lirifiisa nnyo abantu oba oliawo ng'otambula motoka eggaali neeva eri ng'esitudde omulambo ogenula nga gukonya ogudde eri ndi mu kkubo nze kankaaba engato sambala obuyinja bunyiga mu bituli byanvunza bwe bazitundula bwe bateekamu kamwali omunyale n'ebyo ebintu ebyo ebyali bikoola baba babiyita batya ebyo ebikoola ebiruma ennyo ebyo nga banteekamu nga nkaaba mu biseera ebyo nafuna ebizibu bingi nnyo kubanga nabeeramu egyo emyaka nga abantu bandraping. I used to find men nga they rape me oba ogenze ku luzzi osangayo ebisajja nga bikukwata actually nanti kati nze nali ntya kubanga ewaka bankuba ewa anti wange bankubanga nnyo nga sina bwe nnyinza kukyogera naye nebaza Katonda ye yammanya yanjagala saavunda saakola ki nali muto kubanga batuuka okunzija bandeeta for holidays ewaka Entebbe nga nvunze empunya ogusu nga tebalaba nti omwana awenyera ababuuza kiki kigenda mu maaso simanyi kyekyaliwo naye mu private parts zange saawunya naye nawunya ate envunza kubanga zatuukanga ne ku bukokola kweziri kati entuuka ewaka eno ne batuuka okundeeta ewaka nga batuuka ne bannenyira n'okunnenyirala era omwami wange aŋŋamba naye nga saakusanga oli virgin kuba toyagala tuli baana bato nga saakusanga oli virgin sisobola kukimubuulira sikimubuuliranga naye mu biseera ebyo nga nzizeeyo ewaka anti wange oyo muwala woyo gye nali mbeera najja n'akola ki atuuka ekiseera holidays weddeko ajja nnone mbunkole ki mbunzireyo anzizeeyo nze nabula nasula ennaku olwo bbiri nga nasula mu nsiko banoonya nga tebandaba nga tebalinawo bakunzija namala ennaku bbiri nga nemala nenkomawo ewaka ne banneesonyiwa ne bajja kutandika okubeera ewu ne baganda bange nenkulira naye mu rejection enningi ennyo nga tewali newaka nga wennyini nga ninganga atali mwana waawo era natuuka nga neŋŋamba kwegamba nakula nga I was rejected simanyi ekyo ekyoyo kyavaawa
kubanga mu baganda bange ng'obalaba bo babaagala bakola biki mu biseera ebyo nkuze oli mwana wa kumeka mu maama wange ndi ku basatu abasembayo ku basatu abasembayo bwe mwala asembayo tuli abawala ba mukaaga last born ye mulenzi kati nze wabula kyenneewuunyanga ennyo nga bo bakitwala ize naye nze nga ndi mwana muto naye nga nina tocha nnene nnyo naye nga bo tebakitwala kubanga nze gwe bakubanga ennyo gwe batumirizanga emirimu nga buli kintu kyonna nze nina okikola nga ninganga omuntu maidi w'ewaka naye nebaza mukama ekyo byonna agenza abijjawo abijje ekyo ki rejection tekikyaliwo nga bwe kyali yakijjawo so ntandise osoma olwo bantadde ne baganda bange envunza bazinyiza ebiwundu biwonye nteredde nenga tokatinyamba kulabakaawo nga bakulesa okuva mu kyalo teyafuna enyiike nti omwana wange kiki ne taata yaliwo kubanga taata famire yaffe teyalimbi simbi naye lwakwera bali bulungi abasinga bonna actually nze abadde tannabakutereera kutuuka ku kiri naye yesu nkimanya agenda kuntereeza bulungi kakati nekibeera nga bwe nakomawo maama manya ye yali yagenda naye ng'abeera kubayita yapangisa eyo naye kati yazimba amaka gaali eyo nkumba abantu ndowooza bampulira nkumba kati nze nensigalawo naye muzeeyi nakimanya nti ekyo kyabaddewo kambeere nkulire mu bannange wenindako taata we yategeera nti abasajja baali bakosa saakyogera nakisirikira kwaliko abantu baganda bo oba abasajja bano ba strange abasajja bo bwe wasanganga mu kkubo bokka azin abantu abakosanga kwaliko ba relatives nga bugamba kwaliko ba relatives abantu abe bo mu kyalo kojja senga kizibwe story bwe batyo omwami wa senga yasooka okuwa yankozesa simanyi oba kyekyaleetera oba ekintu ekyo simanyi naye nali kaana kato saamanyanga kati ekyo senga tewamugamba bananga ntandikirawa nze simanyi nakumanya nze nafunanga entiisa nyingi nnyo kubanga emiggo gyalingawo nnyo mingi gyalingawo mingi kati nze manya nabala bansanganga eyo ku luzzi ndi kaana kato ku luzzi ne bankozesa oba nali mu pitu kyokanga ne tata wa ne bawa sengawo ye yasookera ddala yali kasajja nga kali eyo nga buno obunyalwanda obusajjasajja obukadde kuba baali bakadde baali bakadde nze mbadde manyina musajja muvubuka nga bugamba nti ayase baali bakadde nekajja nekakwekutirizaako baali bakadde genda maaso kakati nze mu kutambula okwo nkomyewo nentandikwa ne banteeka ku ssomero Kisubi Girls Centuries ogi genda maaso Kisubi Girls gye nasomera paka P7 kuva kweyo level paka P7 Sister Valentine Nabo sa yenyabo era ffe gye twasomera primary gye twasomera ffenna abaana bawaka kati nze ne mala kati mu biseera ebyo wena P6 nasinkanira omwami wange mu P6 nali mu P6 omusajja muvubuka nanneegwanyiza I was in P6 soko tukendabe kubanga P6 nali soko tukendabe kyuka ndabe okoze mbukozi mbeera nti waliwo life gye mbadde mpitamu naye mbadde nali kiwala kitoka kinyirira kito ekyo kye mbadde nnoonya nti ekiwala eki P6 nali kita Valentine nga yali atukuuma gwe wayitawa no nali mudde wavanga dde navanga dde abaana b'ennamulanda abo oyo gaye yaliwo eyo waffe neighbor nali mudde boarding twajingira P7 kati oyo nali kachogo cause I was in Centuries seriously 1999 okay I had left you had left
99 kuba 2000 wena tuli up 7 yes kati uyo mulenzi nanjagala nzenga nange ebintu bino biswaza nestani kamu Yesu yatusumulula ebe yatusumulula ina gwoyamba tufaayo swaza stand kale nyabo nemwagala nsinna nyonyo naye nga naye oba kwako okonza nkuyita kwaka kuba I was in P6 nga naye kavubo kakatototo ku kyalo naye kati netutambula senior 4 nanfunyisa olubuto olw'omwana asooka nakola ebibuuzo nga ndi lubuto olw'omwana oyo asooka kati alina 15 years enkyaweza 16 years kati ne muzeyi namuyita nangoba muzeyi kati nali mukulaba ennyo nga ntabuka nnyo mpaluuka anti wange najja muzeyi nayita anti wange najja nannona nga abeera Jinja bwannona nenzira najja nannona nga naye olubuto oluguddemu nengenda nensomera eyo Jinja bagita Queen's Comprehensive Jinja anti wange yali abeera Kaliro Mr. Amiri nga ye mwami we kati nze nembeera eyo era nakola ebibuuzo nga ndi lubuto kubanga nali kiteeteeyi uniform yaffe kiteeteeyi nga nze yepimira ki nga bigata nga nze nagegata nga yes kuba nali munene nali kiwala ekineebiwalawale nina okulaba kiki P6 olina okuba waliwo ensonga njirabye genda maaso kakati olubuto butuuka kubanga bagenda tukebera kola exams ne banzuula nga ndulina nga lwa myezi 7 ne bangamba nja kuviiranga wabweru batuzuulamu abaana 2 batugamba tujja kuvanga wabweru ekirungi lwa mwami Besigye oyo genda maaso kankati netukola ki netutambula muzema anti we yakimanya nayimuyita naye mu kutya okungi kuba nali muto ngalowooza bamuyita bamusibe n'agaana mwegaya ne mugamba lwaki tonyamba ne anti yambeererawo nnyo kuba olubuto yalulabirira nentandika nti nento nantwalanga yanvuganga mu mmotoka ye nantwalanga nga musoma headmistress Valley Hill kati yavayo alina wano Nkumba Junior headmistress Nkumba Junior namala nantukola ki nantwala nga kunywa eddagala nankomyangawo bwebityo buli lutu gye nagendangayo ne mukuzaala era yabeerawo nazaala sawa za kiro bwali sawa nga 2 n'entabuka nagenda okulanga ntabuse nanteeka mu mmotoka nantwala n'enzaala bamuyita omukulu Besigye ntiyitawo omwana omukazi yazadde yenkana wa Besigye naye ndowooza ali mu 1920 genda maaso ali mu 1920 of those years bazadde ba Besigye olwo bamanyi nti munnange omwana yatakula nanti kati walaba wano mukupaaluka anti ajja okunnona nga yanzibako Besigye olwakola ki Besigye yali house boy somewhere atambudde kamese tambula ku mwana w'abandi ali mwesifo yenyabo genda maaso P6 yatambula nali P6 awo mukama atukuumye embuto tezize temugyeemu kaawo saina gundi yona tolina munakutya ogamba oba kyali ki simanyi genda maaso kati bakoze amwise yanziba nantwala ewaabwe anzibira mu senior 2 senior 4 senior 6 holiday senior 3 holiday senior 3 holiday we yanzibira okugenda okukomawo nti ngende nyingira term next year mama wamugamba situla omwana w'abandi omuzeeyo olwo muli mu mukwano ogwo musiiba kitogwo ekisiru ogw'ebizibu gwe mutuufu naye
ogugwe mukwano omutuufu singa sobola okwagala nabwe tutyo mu bukulu buno ne bagamba kyogamba bamuleke bamuveeko ne bagamba muyayenze ogambye bamuleke omwami wange bamuwaayiriza naye singa sobola okwagala abantu bwe tutyo ng'abaana bato Yesu yagamba nti mubaleke kugamba tubeere n'emitima ng'egy'abaana baki teginyiiga tegiryawo ena maaso kakati maama wa mugamba kiki kino kyoleese oyagala batusibe muzeeyi mulese yebao bataddeko birango bannanze bali mu kunnanga omwana yabuze kuzindaalo ku kyalo yabuze bawulase ku kizindaalo ky'oku kyalo nze ndi mbalala wanje yanzirusizza dda ndi mbalala kati bakulanga ku kyempala ekyamukyala sempuumaawo n'entebe nze ndiwa banjiribizza dda paka mbalala maama wa mugamba kiki wanje by then I was 18 naye ndowooza ye yalinga mu 22 23 amugamba tambulozeeyo omwana w'abandi bajja kutusiba kati kyenakola nga musajja wattu naye nga tulinnya nga nziza alina akayumba gwe yali apangisiza akayumba kati akayumba nga anteeka omwo kyokka ku kyalo muzeeyi mbeera ne mu ddinisa nga mulengera nga zeeko ku dduuka brother wange yali azze kudduka ne muyita ne mugamba jangu waliwo ne sister wange naye yali azze kudduka naye ne muyita nga jangu nakomyewo naye njagala kudda waka nkikoze ntya bagenda okugamba bamuzeeyi maama sipaali wali kazigo basirika nabagamba temwogera mage musajja agenda kunzita olwo olubuto mweruli luguddemu naye maama ono step yakimanya ndowooza naye yanneebuuzirikisa nambuuza naye nga sikutegeera ne maama kiki obanga olubuto nga maama nedda siri naguma nenzya nga neekulubeseza ku nnyumba bwe nti nayingira bulungi nnyo akakomera nenzya neekulubeseza ku nnyumba ye yennyini yeyandaba maama yeyandaba nampita naŋŋamba mwana wange nze kitaawo agenda kunzita oyo mchana yalinga mama, she's a real mom. Yabalera. Yeah. She's a good mother. Nena nangamba jangu na ye mtufude. Naye kasita wagenda bibyo kati gwe kangene gwegendo yingire nyumba. Na goma namanya yagenda kunkubateeka. Nambuuza ovawa. Naleka mpandise n'ebibaluwa nti nze tebanoonya ndi bulungi. Wanje? Ndi bulungi. Wabalekera kino kitwala omunaku. Ndi bulungi nepanga kavubuka okwaka kunjaka kundetedde kujja kune. Muzeeyi yakubanze emiggo. Wanje n'olubuto nga mweruli fe yatukubanga yalinga atukubengeri gye twalinga abawala yatukubanga agenda n'amenya waliyo buno bu Christmas tree yenga akwata mbazi jambiya ng'atema ng'akawenjula bulungi nnyo ng'agenda aba akuyuze ye tebwali buzibu bwe fe yali mukambwe nnyo era nakati yafana ye n'obukambwe bakyabwogerako ku kyalo era naffe tuzze ekintu ekyo kitutambulirako eky'obukambwe obusungu obusungu obukambwe tuberanga tutambula mu ngeri bwetyo ne omusajja watuye nasigalawo ne yebuliza olwo atandise okukola ku esandeseyo enkumba nga ku university afunye omulimu yefudde atamanyi takumanyi gwe ekiro yagala ogenda olaba omulenzi wo era natolokanga okumanya bannange obusiru buba busiru ekiro tolosa amazina ezo clubs nga njiri byantwala buli wamu olwo house boy yabuvaamu kati yali independent yepangirisiza ennyumba atandise okwekolera tuvogola voge eyo fa bagivogola nga bwolaba avogola buno obuwalawala obwefuula nti bwakabi nga yenze naye nebaza mukama kati yanfuula omukyala omutuufu omukyala omukka omukyala yakwambaza ekitiibwa ky'obukyala si kyalimu obubwezo ebyo ebikasasiro nze mukama yabinzikiramu ddala obwo obuyayeyayo obwo nabuvaamu kati awo tukoze eki oluntu olugenda myezi 7 bantutte muzadde
anti muzeeyi yamuinfominga nti omwana munnange namuleeta asobye namuleeta asobye yamubuulirirawo nga olwo banzudde ku ssomero kuba yagenda olaba yankomawo okuva ku ssomero yansangayo ewaka nambuuza kiki nga ndaba mpambi nemugamba ndeetera omusawo okonfaminga nankebera bulungi nnyo kuba maka magagga nankebera bulungi nnyo nga tewali kyakola nangamba ate tunakikolera ki situlwa mwanawo situlwa lubuto situlwa olubuto bulungi nnyo kana nkazaala kalenzi Kamugisha Davis olwo olubuto bwe namala okuzaala wayitawo 2 weeks nangamba kati esaawa odde ewaka odde ntebe ozaalidde jinji nzaalidde jinji kaliro oyingira wa muzee natuuka mbantuuka ewaka nga kubayitawo eno ku Kobil ku katale ndi mu taxi zagamba sijja tuukira wa taata inatuukira wa senga wange ali eyo enkumba 98.7 emmere y'omwoyo gwo katulabe baamuwujja kiboko n'akaana kyekyagenda maaso